how can we handle this one? But he's crazy for you. Nange sishindo wazesa si ono ainezi takola tiki. Nenda. Nange chinge tiro closer which he actually beat me badly because I was trying. Yeah, I was like we were coming out of the car. I'm telling him because yangambe Grace da mwana wange. Commanding language ebira normal, like it is okay on omusajja ina nanga kwagala tenga ayagala mubere mwinna era muteeseganya ni mwogera okitegeera nageza kumuwuliriza nangamba mwana yadde ali wala namugamba mwana yadde ali kyotera ne maid nanganze njagala mwana wange mwagala katikati era omwana yatuuse nange byanjagala nja kulimba sijala mbu bitandisa okuntama naye waliwo omuntu akwagala n'olowooza bamulalo tegenda ganja mwana wafabire wanino tubire naye wanino bikikonze kali ngenda gende wange mpikingeyo gas eriyo wakakuba sinaba kumuvinga inkulita bintu byonna nanga agenda ojiyo kino nengoye z'omwana ezisinga ezimu zezibadde ziri eno ezisinga nga ziri eri nengenda nembijjayo kuba nolilandodi eri abadde amanjayo ki omwezi nembijjayo nembireeta waneno kati ku apartment address ani asasulawo. We are going to be paying tugenda ye kanyini ya yasasulawo kati kyembuuza omalo oma bamuloga nawe ebintu byokubaganyamo ebirowoozo nga nibaganda bwetusabika kakati nze kyembuuza Grace manyi nze nkumanyi oli mukyala apambanye ate mwagala mulo ate umumwagala mwalinga omulalo naye you had settled nti waliwo omuntu otuuka n'osetolinga mu bulamu n'ogamba kakati bwe kubanga kunywa mazzi manyidde okunywa amazzi ekyeggulo neneebaka then here comes someone n'akuyingiza mu bulamu ng'olina kulya nga nkoko ekyeggulo naye nga kumanya omanjagala tusaze akenge nemuga ataata kakati wano nali mukwano nno sisi bw'ofuna obudde va ku mwenge va ku mwenge kuba ng'obeera tolowooza bulungi suubira nti n'omuwala ategeera asookwesa watyo ati okwogera ku muntu amwagala wabwe temunnafuna babaagala mwadijja mukyali mu bintu bya testing kubuukabuuka twagala mu ngeri ndala oba oli awo adija wange I'm just saying kyekandoza batwagala tebikutabukangako munnaye naye era tojja kubiraba nkyagala ne bwe binaatabuka tojja kubiraba omanyi ebintu byakyaliwo bitabukanoga nkati emboozi nze siteeka bakyali mu mukwano mbikoze ntya mbitandikiddewa kale kasooka tufuna abantu ab'enjawulo naade ne kasukwawo nemera ne shamimu ne bampa endowooza yaabwe bo kye balowooza kasuku musajja shamimu ki nalabye shamimu katulabe bye byalowooza